Twasaba kooti egoba omusango guno era nga ffe tukkiriza tukyakiremeddeko nti erina obuyinza okugoba omusango nga yeesigama ku kutyoboola eddembe ly'obuntu. Ekyokubiri, twasaba kooti eragire poliisi ekole okunoonyereza okwetengeredde ng'ejjamu abakola okunoonyereza okw'olubege. Jjukira nti omubaka teyakola statement. Kyamugaana okukola statement kubanga ye bwe yali akola statement eyiye gye yeeyagalidde kusinziira ku byalaba kasita yatuuka ku baatemula abantu mu nnyumba ye. Abapoliisi ne bagamba ebyo si bye twagala, si bye baatutumye okunoonyereza. Ne balekeraawo okuwandiika statement ne bagamba bw'aba tawandiika oba takola statement gye gye beetaaga tebajja kukola statement. Kati ebyo byonna DPP oba omuwaabi wa gavumenti yabisinziirako ye n'awaaba nga tategedde sayidi ya mbaka. Omuntu akulaajanira nti nno abazigu bazze ne batta abantu ewange naye ate baakuttemu nze gwe bavunaana. Abantu 10 ne bagwa ku ttaka waddeyo gavumenti ekkirizaako 7. Tulowooza nti nagwo munene nnyo weetaaga okunoonyerezaako, naye omulamuzi atugambye nti ayagala obujulizi nga buli mu kirayiro ebyaba abaaliwo kitali kinene nnyo kiba kizibu okukola. Ekyokukola tukitegedde. Natugamba tajja kuwaliriza DPP oba poliisi kukola kunoonyereza kwetengeredde, era ye n'alowooza nti kujja kutuyamba okunoonyereza okutetengeredde kutuyamba mu lutalo okuwaana olutalo. Kitali kituufu kubanga tetunoonya kuwangulira mu bulippo, tunoonya bwenkanya. Obwenkanya omubaka Muhammad Mwanga Kivumbi n'abo baavunaanibwa nabo, naye n'obwenkanya kwabo abaafiirwa abaana baabwe nga battiddwa in cold blood. So mu bbanga ttono mujja kuba mutuwuliza ku nsonga eno. Tetugenda kwebaka era tetugenda kutuula. Kiki kye tugenda okukola n'engeri gye tugenda okukikola tukyagezaako okulaba nga tetubabuulira nnyo, naye nga mbabuulira nti mu bbanga ttono mujja kuba kutulaba nga tukomyewo kooti eno si kujja buzi kuwoza kye bayita mention nga bwe bakikoze olwaleero oba nga bwekikoleddwa olwaleero, naye nga tuzze n'ensonga ez'omuzinzi. Tuteekwa okuwaliriza poliisi okukola omulimu ogugisasuza ogw'okukola okunoonyereza okwetengeredde. Tulina ne options endala ze tukyayinza okulowoozaako, muzo tuyinza n'okugattamu private prosecution ku abo abatta abatalina musango. Ne gavumenti etuwulire okunoonyereza kwayo kugwa ddi. In the first place omuntu omugezi teyandivunaanye nga tanoonyereza, naye tojja kuwaliriza bantu kukola bintu mu nkola y'amagezi, naddala nga be balina obuyinza okusalawo ddi lwe bavunaana era bavunaana batya. Mu baana bano abavunaanibwa obutujju mulimu abaana abasoma, amasomero gagguddewo. So kyovula twagadde nnyo tumanye okunoonyereza kwabwe kutuuseewa kuggwa ddi. Abaana bano tubasalira amagezi basobole okudda mu masomero basome. Mulimu abaana abaatuula ebigezo ng'ebigezo byakomyewo ebya senior 4 naye n'ebya senior 6 obudde bwonna bikomawo. Omwana oyo alina okuteekateeka obulamu bwe obuddako agende ku ssomero asobole okusoma. Naye n'abatasoma balina ebyokukola bingi. Ekimu ku bikuumira ensi zaffe zino emabega kwe kuddira abantu ab'omugaso abali mu myaka egy'okukola ne mubakuumira mu makomera nago ne mugajjuza nnyo, ne tubongera emmere, ne tuba nga tusaasaanya ssente nnyingi ku bantu abatalina kubeera mu makomera, ate eggwanga ne lisigala ebweru nga libonaabona kubanga ate abandi badde mu makomera bali bweru basiba balamu.